Eno ya ripota y'embeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako by'embeera z'obudde omwanjuzi nze Kituusa Muhammad. Waliwo okukendera kw'enkuba okutonnya katono ekyo kivudde nti waliwo omugongo gw'obuzito bw'empewo ogusengedde gusimba eri kasongezo ka Ssemazinga Africa ne kiviirako omukuulo gw'enkuba kusenvula ne gudda eri ebugwanjuba bwa Ssemazinga Africa. Wabula butugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusuubira olufuuyirize mu bitundu ebitono ebyo ebibungudde ennyanja Nalubaale mu masekkati awo so nga ate eri ebuvanjuba omusana gujja kwakanga bwe kuba kwamu ssaako n'eri ebugwanjuba ne tusuubira omusana okwakanga bwe kukuba kwamu okutuukira ddala eri ebukiikakkono bwa ensi yattu. Wabula mu biseera eby'oluggulaawo embeera obudde ejja kukyukamu katono nga mu bitundu ebimu bisangibwa awo masekkati enkuba ejja kutonnya ebugumu okubako diguli 28 ssaako n'eri ebuvanjuba ebugumu okubako diguli 29 so ate era n'eri ebugwanjuba mu Kasese nawo wajja kubaayo olwandagirize so nga ate eri ebukiikakkono omusana gujja kwaka mu bitundu ebisinga obungi wadde nga ebitundu awo nga ggulu wajja kufunayo olwandagirize. Bwe tugezaako ne tulaba mu kibuga Dubai atusobola omusana okwaka ebugumu okubako diguli 3 so nga ate Nairobi ebugumu okubako diguli 25 ssaako no olwandagirize. Weebale okubeerako naffe beera bulungi weeraba.